Olunaku olwaleero lwa ssanyu nnyo ate lwa kitiibwa eri Montana Medical Chambers nti twebaza Katonda eyo gy'atujje tezibadde wiiki 3 nnyangu eri eddwaliro n'abasawo awamu n'eggwanga kuba history addiŋŋana abalaba n'abazaala abataano Katonda n'abasobozesa okuwangaala abataano ejja kuba batusinzeeko naye saa zino bwe twogerera ffe abasingawokko oba bonna abalina history abazadde emulago n'ebitundu ebirala bazadde bana balinawo omu abalala balina babiri kati abafunyewo abasatu kiba kitiibwa kinene nnyo era twebaza Katonda twebaza ab'amawulire mwenna twebaza Bukedde TV really you have done us good n'abantu okutegeera nti abantu gye bali basobola okukola ebyo ebitasoboka balala. Twebaza Maama Janet Museveni nnyabo weebale nnyo obubaka bwonna bwatuuka eri mukyala nakandi obuyambi bwonna bumwaweereza n'abalala kinnoomu abatayagala kwogera mannya gammwe tubeebaliza ddala era tusaba abaana abasobodde okuba nga bongera okuyamba famire eno naffe ng'eddwaliro ebirabo tubisuubira okuva eri gye muli bingi nnyo bye tusuubira era mujje mutulambuleko. Olutalo teruba lwangu nnyo because mu baana bonna abataano bonna tebasobola kuva nga balina kilo ezimu mujja kwesiŋŋaana ate ababaddewo abawera abasatu baazaalibwa nga balina kilo ennyingiko no ku baana bataano ye kilo emu ate Katonda bye yatwala kitegeeza nti bagenza okutuuka okuvaawo nga muwulidde omukyala maama nti at least waali mugumu naffe ng'eddwaliro tugenda kusobola okumuyamba tugenda muweereza omusawo agenda okuba nga amuyambako awaka buli lunaku. Olugendo lw'awaka gy'agenda luwanvu olw'ensonga nti agenda kuba yeetaaga abasawo ebirungi byonna birabira mu ddwaliro buli kibi kyonna ekiri ku mwana agenda kirabira waka ebyangu byonna badde abiraba mu ddwaliro ebisinga okuba byonna ebizibu agenda birabira waka wagenda okutegeera nti abasawo badde balina omulimu munene gwe bakola oba oli abadde yeebaka nga abasawo bo batunula kati yalina okutunula paka ku makya abaana abasatu kiba kitegeeza olina okuba n'abayambi abalala babiri ng'oba weebase nga bali batunula kitegeeza nti kaweefube abadde mu ddwaliro yeeyongeddeyo n'awaka. Obuyonjo bugenda kuba bungi nnyo engoye nnyingi nnyo kuba olugoye lwabeeramu kumbi amala ennaku endala 3 nga taluzzeemu ng'omwana maama yennyini okuwumula kutono olw'ensonga nti alina okuba ayifuna amabeere ate n'okuba nga afa ku baana be so tujja kubeebaza mwenna abatuyambyeko mu kaweefube ono nebaza abasawo bonna n'abakozi ba Montana olwaga amaanyi ge bataddeyo ne twebaza abasawo ab'amalwaliro amalala abazze otukwatizaako ababukedde n'abazadde abazaala abasawo nga bano n'okusingira ddala nange abange tubeebaza mwakola omulimu munene nnyo era tusaba Katonda abakuume.